tuwulira tutandise olaba ebipande bigenda mu maaso Mayinja ati 47 years. Abaali abaigoza ekigambo ekyo mukyagaza ki? Buli omu mpulira 47 kyama ki ekiri mu ngoma? Sho obeera ogituumye kati jangu olabe sho otegeera amakulu g'ekigambo kiki yali ategeeza. Tuli luddawa? Tuli ku Serena Hotel mu Kampala. Nga tuyongeddeeko. Tuli ku Serena Hotel mu Kampala katumalize eno sho tulaba ate wa we tudda naye essaawa eno focus ekyali ku Serena Hotel. Oyinza okugatta budget n'otasobola kusobola budget nga tejja kusobola bifo bisukka mu kimu mu kaseera kano. Mayinja tabaddeewo nno? Mayinja abaddewo wakakati ne bw'oba nga tuli mu Uganda emitimbagano gyatugatta so obeera nga aliwo ne bw'oba mu Uganda n'owebweru alaba nga mwenna abali obumu olwekyo Mayinja abaddewo. Nga wakava ebulayi balaba nnyo ngobeera n'omukulu Alien Skin naye akadde kano tetukyakulaba nnyo waliwo ekyabawo? No, Alien Skin mukwano gwange Alien Skin oyo nabeeranga lukuli awo naye yabeeranga olukuli bwe bumu ku bwana obajjange wange ku gate nga bagamba Mayinja asolo ne kaje ne kakonkona gate to n'okugula wate ne kadduka emisine nga kakutidde so kati bw'amala okufuuka Alien Skin ali Bulaayi eyo ne kankubirako n'azijukiza muzeeyi nze kimenke wano ko nze kimenke kinazijukiza ffe twajjange wetutinga tukutawanyiwo ku gate kati bwe nakomawo ne nga njagenda ndabe kaana kano so nze simutegedde wano mutegedde kuva eri mabega nga bwana buto ogamba omuyimbi asulaawo ne bukonkona ku gate aye n'okagulira ne kadduka so that is the Alien Skin I know. Mulayini emu ey'ekigo twalabako ku page ya Facebook ng'olimanyako ng'olaga nti wali ogamba omukulu principal agule mmeeza. No omanyi tulina abaana ndowooza nga balya ku kutabulatabula waliwo ekintu nga ne magezi gange sisobola kikola n'amagezi gange naye oli ajja nakuliyetinga akantu naga kati nfunye nti aba followers kanjogere bwe nti ndowooza nfune oba abangoberera ate Facebook yange n'ebyo ebintu sinza abikolako but not even n'omwana abikolako namugambe nange nakiraba nemugaa kino kivuddewa nangamba waliwo omwana akuliyetinze page naye katufollowinge tulabe nti tukijjayo otherwise sisobola kuba that embeera eyo mukulu sisobola muyisa mukamwa bwenti wemba njagala nguleko table there is a different communication awo wenyini kolaganayo nga tuvudde mu byobufuzi ng'omuyimbi ne principal mwagala nnyo mu byonna byakola I think mwagala nnyo gambe biri ebyaliwo byonna ebyatambulanga okusikamugwa biki byavaawo tewabangawo okusikamugwa waaliwo ndowooza ndaba ya bintu n'ababitaputa kubitaputa nga bwe baabirabanga otherwise mwagala nnyo era gwe oba oyagala omanye baako ekibi ky'omwagaliza nkimanye nga tonnakimwagaliza olabe oba nze nja okusooka okukwata gwekolayo olukwe lumu ng'olina kyoyagala omukola nze nkutegeere nga tannategeera. Oli alowooza anti abantu bonna bayayanira kugenda Bulaayi ensangi zino ate Mayinja n'agende Bulaayi ate nadda ki ekyamutuukako? Osobola okutambula abantu batambula ne badda ekityo bwe kiba. Mu bumpimpi ku mboozi y'e Bulaayi oba nno mboozi ki b'e Bulaaya leero tuli nabo ebbanga lyali eriwera Bulaaya kyetusinga ti buli kadde kakukola omuntu bamusasula ssaawa tekiringa wano waffe nti bakusasula mwezi ate omwezi ne gutuuka ne bagga ateyongeramu exhibit sente zinnajja eri eba ssaawa se ne muzibala mu ssaawa n'omanya nti olunaku nkola essaawa zange 8 era sente zo n'ozifuna oyinza butazifuna buli lunaku ne bagga tujja zikuwanga buli lwa Sande naye nga mubala paraawa naye kati wano omuntu bamugamba mwezi sinawulirayo wadde abakolera wiiki so enjawulo okulu nnyo. Ekyokubiri e Bulaaya omuntu akola aweebwa ekitiibwa buli muntu awe munne ekitiibwa ne wano omukozi abanga gwe bayamba obuyambi b'osadde eri mu kalina
omukozi kwe ganaba ng'agamba nti gwe nakuyamba na buyambi okunkolera singa tetwabayamba mwali baddewa naye ng'ate e Bulaaya buli omu alina ekiti kye ne boosi oyinza n'okulwawo mumanya boosi oyinza n'okulwawo mumanya kubanga mwenna muba bakozi ba kampani ebeera mukama wammwe ebyebitiibwa bijja luvannyuma akuzzaayoko katono ku Mayinja nze njatambulira nnyo ku Mayinja kubanga yandi maaso gange olwaleero nyirira we bali kusiima waliwo sayansi gwe wampa ku t-shirt ezo nkulaba ziina nnyingi nondero nzitukuzeemu no wuzi zanyumira bunyumizi kampani eri South Africa oba ali ambasada sijaga nti ndi ambasada naye ndowooza zanyumira bunyumizi bw'ojambala owulira kotoni wuzi nga bw'oli ekigambo wuzi ekyokubiri naffe wuzi era tuziyita wuzi ekigambo ekyo kisange South Africa kye tuyita wuzi nabo bakita ki wuzi so naye bazikola mu kotoni nnungi siri wano ku advertising for the t-shirts let us push the show show tugiwulidde kati nze nzizeeyo ndowooza gwali mwaka gwa 96 nawulira Mayinja ng'ayimba necklace yo Juligi Ndekere n'ebirala tuzeeko yoko bulamu bwa music ozza obusanga otya music azaakyuka kubanga edda twakoleranga obuuma bwa studio bwalinga bubi naye kati sound yakyukiramu ddala ebyuma ku stage bye twakozesanga obuzindalo 4 busatu naye kati ebyuma oleeta fuso namba trailer notikula ebyuma TV screen stage enkola gye tugikola so waliwo enkyukakyuka ezze music nyinza okugamba nti alimu akuze naye tusaba asingeko wano tuleme okwevuganya nga bannayuganda naye tumanye nti music wa Uganda asobola okuvuganya wa Nigeria music wa Uganda asobola okuvuganya wa South Africa ate n'amuwangula sikuvuganya buvuganya nosigala nga towangudde waliwo ababaddeko mu kisaawe nga gwe okumalira ddala emyaka 2 n'okusoba nga bamwevuma oli omu kwabwe nsinza kwevuma ndongo kubanga mpuluta leero mmanyi lwa ndongo so kaakati ate bwe njeevuma mba sisiima busiimi nsiimye omulimu waliwo eyagamba mutabani wange ne mulaba nga akutte ejjita mutwala emisimu gwabaana bo okubasikiriza mu nsonga eyo njagala nnyo omwana omuwa obudde akole kyayagala nange neewa obudde nkitegeere bwe nkitegeera then mu supporting kubanga ekibadde ekimu ku bitawanya music wano balina emirimu gye bafuula nti gy'emirimu kati emirimu emipya bwe gijja tebagiwa budde tebagisembeza tebagitongoza naye nze nzikiririza mu kukkiriza ebipya ebizze so kati ennaku zino abantu bakolera ku intaneti neluli edda bwewagulanga akasimu nga baga sente yononyeza ki mwagala busimu kweraga naye kati simu tekikyali kyakwejjera bawula kyetaago so abavubuka abo tubawenga obudde waba nekyazudde toyikwata bukwasi kumukuba muwulirize oba akutte ejjita yayinza ogikuba obulala n'abaako ekipya kyazudde ate enseera nemwagala waliwo enkaayana zetuwulira Uganda Musician Association Federation naki magezi ki ng'omukadde mu kintu kino goyinza okuwa buli omu ndowooza awemu n'ekitiibwa bwe tuba tulonda federation abakulembeze balina kuva mu associations ati associations ezo zezeeronamu abakulembeze ne baforminga federation leero ekyaleeta obuzibu nti federation yo yajjawo buzi naye etuuma ekigambo federation naye ng'abakulembeze tebavudde mu associations kati associations zigamba we are not considered so tetusobola nammwe kubabalanga ki ng'abatukulembera because obukulembeze bwamwe tewava muffe kati awo ewasaana okutereeza bakome mu associations balonde ba representative bakiike ku federation wabeewo harmony tulinayo ebibuuzo nga bibiri twalinayo peace for all for peace ekibiina kyaffe ekyo kyaddawa being nti osobola okukyogera then weekiri kuba nayagala ekigambo ekyo okikwate okitegeere so osobola okipreachinga so bwoba wakikwata ekyo kyenali ngoba nze nali munamawulire nina obikwata kati oba wakikwata ekyo kyenali ngoba olwo ofisi nozigala weziri ekyo kyennyini omanyi Yesu Kristo teyajja na mirembe oba Nabbi Muhammad teyagenda kibuli naye yayogera bigambo kasita twabikwata kyamala
okifuna bulungi myaka 3 gokka n'atema byayogera byakola ki kati nze weba nagamba that statement n'ogikwata n'oginteera mu twego. Thank you so much. Kakati tulabyeko banno walwana nabo benalwana nabo bwe twazirunda bakoze business hotels biki bala bayingidde ebyobufuzi era bakulembedde gwe mulayini awo ogenda ng'ogyeko lungi kubanga waliyo n'abalala abazikoze oba concert eno kiki plan ki gy'olinaawo ennaku zino omunnanga abantu bafuka fane edda wayogeranga kyokola obeeko bw'oinspiringa ne bakusanyukirako ennaku zino bw'okyogera luba lutalo tukikubye tutya so kasa tuli balamu akitwala nti ndi kireerese etiizoke naye sijja kwogera kirala kyenkola nga tumaliriza tuweeyo obubaka obusembayo naddala eri abavubuka ndowooza mbadde mbasaba bw'oba oli wa myaka 25 ekyokugeza n'osanga omuntu wa myaka 47 sooka okkirize nti yali abaddeko wa 25 gwe tobangako wa 47 so byoli yabimanyaako naye gwe tomanyi eno gyali tomanyiiyo ate bagandi tebalina kye batugamba n'olwekyo wuliriza mpola mpola kuba mu myaka 3 myaka 5 eginakweyongerako ojja kuba tokyayogera nga bwali oyogera maybe ng'olina mu kwejjusa byebayogera ku myaka egyo bannange nga mu nnaku z'omwezi 8 tuli ku Serena Hotel mu Kampala 8 egenda kwa Women's Day kuyingira emitwalo 10 tebo ya milioni 3 mbasaba buli omu gy'oli jangu tulabe show nga ate bwe tuyiga n'atasobole kujja kale gambako munno kinyumyeko because I know egenda kuba show ya byafaayo nange singa sinze njima nandyagadde ogiraba